Mufumbira ina statement gyakoze ninziza yeri emabega gye twatandikira bano bo balowooza olutaba balwina wakati wa Kyagulanyi nabo era bo balowooza we bajjawo Kyagulanyi ebisigadde biba biwedde muche muba mumanya Kyagulanyi ne bwavaayo oba omuntu yenna ne bwavaawo temusobola kuzikiza muliro guli mu Bannayuganda ennyonta y'enkyukakyuka kati essaawa zino ebisigadde byonna musobola okubikola nti wali asobola kuddamu kuzikiza Munnayuganda n'addamu n'abanga bwe yali emyaka 5 okuva kati egyali emabega muwasajja mwe mutukoze buli kikolwa ekisembayo nze essaawa zino tunuulira omuntu ng'akulaga nti abantu bagenda kukosebwa mu kalulu k'okwekalakaasa era banage tokkirizibwa bagenda mugenda kufiiramu olaba ne kati nga tutudde waka mulimu abafa mulimu abakubwa amasasi abamu babuzibwawo kakono feze essaawa zino tosobola kutta ideology ya Kyagulanyi tosobola kutta Kyagulanyi atuli mu mitwe ye ne bw'oba omumazeewo Omunnayuganda takyasobola kudda mabega myaka 5 gye yalimu kati essaawa zino n'oba okwataani ne bw'okola kyenkanaki tokyasobola kutuzingamya ntunuulidde ekyabadde e Nepal neŋŋamba naye mmwe kubona Museveni amanyi kyekitegeeza amaanyi g'abantu nga basituse ne bakuŋŋaana kuba naye yakirabako mu 1986 okugenda okusitula abantu bagenda bamwegatteko yasoka kugenda nga batirimbula abantu kiro najja emisana n'abalaga sympathy ne basituka yamanyi kyekitegeeza era bw'otunuuli nga kugamba ko tekagenda kujja kwa Museveni okwekalakasa kugenda kutta abantu olaba Abanepal bo abalina omusaayi omweru guno abasinga okutinda balina bibraira basituka kati olwofa Abafirika olwofa abaddugavu Museveni otyanyi abantu nga basituse ne Museveni ku luno tukulimu nga ntunuka tosobola kutumalawo ne bw'ogamba kutandika kutirimbula omu ku omu kumakyano olw'eggulo gwe tosobola kumalawo Bannayuganda mwene ensi yaffe tolowooza nti gwe bagikusiba kubu ne bakikugamba nti bagikusikiza tugenda mu kalulu kano ate ng'okusiba nawe okimanyi tugenda kukuggyako tetugenda kuleka jjinja lyevuunise abasigadde bajja kufa kuba tukimanyi tuli mu lutalo abanaafa n'abanaagenda bajja sigala nga bagenda abaana baffe banaabyeyagiramu nga ffe tetubifunye mumulowooza bojjawo Kyagulanyi n'ojjawo Waiswa nga Bannayuganda badde emabega tekisaasoboka tokyasoboka ko tujjamu guli omutima ogutulimu essaawa zino okuweweera nga kasajja gwe tukugobye otufu tubaddeko otulimbudde Abannayuganda nze ntunya ekyabadde Napalo neŋŋamba bibyo nabyo tusobola okubikola ebyo nabyo tusobola okubikola obwedda amawulire ga Sipaka egabawaako mu bano be bafudde tebabawadde nti bawangudde nenga just kweyiwa ku nguudo olaba bye bibraira bisobola okwejja mu buwambe olwofa Abafirika who said we cannot mumugenda kutuwulira kimafiya Waiswa Mufumbira ina statement gyakoze ninziza yeri emabega gye twatandikira bano bo balowooza olutaba balwina wakati wa Kyagulanyi nabo era bo balowooza we bajjawo Kyagulanyi ebisigadde biba biwedde muche muba mumanya Kyagulanyi ne bwavaayo oba omuntu yenna ne bwavaawo temusobola kuzikiza muliro guli mu Bannayuganda ennyonta y'enkyukakyuka kati essaawa zino ebisigadde byonna musobola okubikola nti wali asobola kuddamu kuzikiza Munnayuganda n'addamu n'abanga bwe yali emyaka 5 okuva kati egyali emabega muwasajja mwe mutukoze buli kikolwa ekisembayo nze essaawa zino tunuulira omuntu ng'akulaga nti abantu bagenda kukosebwa mu kalulu k'okwekalakaasa era banage tokkirizibwa bagenda mugenda kufiiramu olaba ne kati nga tutudde waka mulimu abafa mulimu abakubwa amasasi abamu babuzibwawo kakono feze essaawa zino tosobola kutta ideology ya Kyagulanyi tosobola kutta Kyagulanyi atuli mu mitwe ye ne bw'oba omumazeewo Omunnayuganda takyasobola kudda mabega myaka 5 gye yalimu kati essaawa zino n'oba okwataani ne bw'okola kyenkanaki tokyasobola kutuzingamya ntunuulidde ekyabadde e Nepal neŋŋamba naye mmwe kubona Museveni amanyi kyekitegeeza amaanyi g'abantu nga basituse ne bakuŋŋaana kuba naye yakirabako mu 1986 okugenda okusitula abantu bagenda bamwegatteko yasoka kugenda nga batirimbula abantu kiro najja emisana n'abalaga sympathy ne basituka yamanyi kyekitegeeza era bw'otunuuli nga kugamba ko tekagenda kujja kwa Museveni okwekalakasa kugenda kutta abantu olaba Abanepal bo abalina omusaayi omweru guno abasinga okutinda balina bibraira basituka kati olwofa Abafirika olwofa abaddugavu Museveni otyanyi abantu nga basituse
ne Museveni kuno tukulimu nga ntunuka tosobola kutumalawo ne bwogamba kutandika kutirimbula omu ku omu kubachano olweggulo gwe tosobola kumalawo bana Uganda mwene nsi yaffe tulowooza nti gwe bagikusiba kuwuni bakikugamba nti bagikusikiza tugenda mu kalulu kano ate ng'okusiba nawe okimanyi tugenda kukujjako tetugenda kuleka jinja lyevuunise abasigadde bajja kufa kuba tukimanyi tuli mu lutalo abanaafa n'abanaagenda bajja sigala nga bagenda abaana baffe banaabyeyagiramu nga ffe tetubifunye mumulowooza bojjawo Kyagulanyi n'ojjawo Waiswa nga bannayuganda badde emabega tekisaasoboka tokyasoboka ko tujjamu guli omutima ogutulimu essaawa zino okuweweera nga kasajja gwe tukugobye otufu tubaddeko otulimbudde abannayuganda nze ntunya ekyabadde napalu nengamba bibyo nabyo tusobola okubikola ebyo nabyo tusobola okubikola obwedda amawulire ga Sipaka gabawaako mu bano be bafudde tebabawadde nti bawangudde nenga just kweyiwa ku nguudo olaba byo bibureira bisobola okwejja mu buwambe olwofa Abafirika who said we cannot mumugenda kutuwulira kimafia Waiswa Mufumbira ina statement gyakoze ninzizayo eri emabega gye twatandikira bano bo balowooza olutalo balwina wakati wa Kyagulanyi nabo era bo balowooza we bajjawo Kyagulanyi ebisigadde biba biwedde muche muba mumanya Kyagulanyi ne bwavayo oba omuntu yenna ne bwavaawo temusobola kuzikiza muliro guli mu bannayuganda ennyonta y'enkyukakyuka kati essaawa zino ebisigadde byonna musobola okubikola nti wali asobola kuddamu kuzikiza munnayuganda n'addamu n'abanga bwe yali emyaka 5 okuva kati egyali emabega mu basajja mwe mutukoze buli kikolwa ekisembayo nze essaawa zino tunulira omuntu ng'akulaga nti abantu bagenda kukosebwa mu kalulu k'okwekalakasa era abaana ge tokkirizibwa bagenda mugenda kufiiramu olaba ne kati nga tutudde waka mulimu abafa mulimu abakugwa amasasi abamu babuzibwawo kakono feze essaawa zino tosobola kutta ideology ya Kyagulanyi tosobola kutta Kyagulanyi atuli mu mitwe ye ne bw'oba omumazeewo omunnayuganda takyasobola kudda mabega myaka 5 gye yalimu kati essaawa zino n'oba okwataani ne bw'okola kyenkanaki tokyasobola kutuziŋŋamya ntunuulidde ekyabadde Nepal neŋŋamba naye mmwe kubona Museveni amanyi kyekitegeeza amaanyi g'abantu nga basituse ne bakuŋŋaana kuba naye yakirabako mu 1986 okugenda okusitula abantu bagende bamwegatteko yasoka kugenda nga batirimbula abantu kiro najjayo emisana n'abalaga sympathy ne basituka yamanyi kyekitegeeza era bw'otunuulinga kugamba ko tekagenda kujja kwa Museveni okwekalakasa kugenda kutta abantu olaba Abanepal bo abalina omusaayi omweru guno abasinga okutinda balina bibreira basituka kati olwofa Abafirika olwofa abaddugavu Museveni otyanyi abantu nga basituse ne Museveni kuno tukulimu nga ntunuka tosobola kutumalawo ne bwogamba kutandika kutirimbula omu ku omu kubachano olweggulo gwe tosobola kumalawo bannayuganda mwene nsi yaffe tulowooza nti gwe bagikusiba kuwuni bakikugamba nti bagikusikiza tugenda mu kalulu kano ate ng'okusiba nawe okimanyi tugenda kukujjako tetugenda kuleka jinja lyevuunise abasigadde bajja kufa kuba tukimanyi tuli mu lutalo